Kaakati wano yatudifraudinga n'atuteeka mu mbeera y'essente okuba nti tezirabikanga ntono, ate ne price yaayo mu ekyo kye tufunamu ne kiba ng'otuyana kinene nnyo, ate nga value yaakyo mu kufuluma ate owaayo kingi. Awo yasinga otubbira obwongo mu nfuga ya Museveni okwata omutwalo nga guli wase siringi 1,000. Yagala kukuzizaayo kukeema begootegeere lwaki yalituse element ebowe ssente eziva ebweru nti zirudde ku akawunti. Ekyo tegwali badde buzibu, era si buzibu oyo akola ensimbi aba agenda ssooka n'abagagga baganda be abalina essente ze baateeka mu bukutiya ne zibeera ewaka okukulirayo. Kakati nja kuwa ku His Excellency President amagezi ebintu abitegeere bw'ati nti okukwata ssente eziva ebweru n'okukwata ez'abannansi ezirudde ku akawunta kitegeeza bunafu bwo bwabuweereza nga His Excellency President oba muboofu nnyo mu bintu bya system ne economy. Lwaki oba muboofu okutuuka ku eyo level? Kwe kutegeeza ebigambo bino nti bwe tuba tunaafulumya essente tuvaluwinga ne population y'abantu ne bizinesi ezitambula. Tonnaba kussaawo bizinesi yonna mu myaka 35 etunuuliziddwa mu bannayuganda etegerekeka gy'ogenda kugamba nti Uganda twesibye wano olw'ensonga ABCD. Kaakati mu kyo mufuge bufuzi muwendo gwa ssembe na kutambula kwazo kweze ziyita ku waya zibeere mu equivalence ku ssente ate eziyita mu bipapula, kubanga kiri kye kibeera practical, kino kibeera system. Bwe twava mu kyo ne tutondawo mu Buganda kyo kita kawuli shells ezo zabanga za bbeeyi nnyo kubanga baazijjanga amasonko gajjeva wansi wa nnyanja naye nga gakola ebintu by'omugaso biyitirivu. Era mu Buganda wano bwe twasomesa ku mbaga n'okufumbiriganwa kawuli shells twawangayo 5,500, bwe twawa 1,000, bwe twawanga omutwalo gwa kawuli shells mu bye twagulaana, era ze twakozesanga ennyo mu kusubulagana kw'ente n'ebintu ebiringa ebyo ebivaamu omusaayi. Abalabi baffe mwina bana Flashlight Channel Uganda tubatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku mpewo zaffe. Tusima Omukama obulamu bwatuwadde ate tumwebaza. Naffe ne twesunako ne tugamba nti weewaawo ffe baani abakyali abalamu ate abatusingako amagezi n'okunyirira. Weewaawo ne ssente n'ebirala baava dda mu bulamu bw'ensi naye ate ffe tukyaliwo okusigala nga tubaweereza. Ate mbeebaza okutwagala, mbeebaza n'okutugoberera. Era nga mukoona Jakana bwagamba nti tetujja wano okulaga bumanyi bwaffe nti oba ffe tusinga kuba n'abalala, si ffe abasinga te si ffe abasembayo. Naye ate ggwe bw'oba owulira nti no mukulu hono byaba ayogeddeko byonna tomatidde, jangu ko wano atuleko mu left oba tuleko ku right tulabe ekituufu kye kiriwa. Leeta by'omanyi naye aleete ku byamanyi tulabe ekituufu kye kiri. Naye nga tekuli kuvoola bwe mwate kutuvuulira ku online ate mu messages. So mbadde mbasaba bwe mba mugula programs zaffe please ffe ogwaffe gwa kusomesa. Tetuzze kutwagala, tetuzze ate kwewana ate kweraga. Ate n'ekyo kuli mbasaba ku mukutu gwaffe the Flashlight Channel Uganda tuvumirira ebigambo bye muyisa ebivoola ate ebivuma. Wano ku mukutu tetuyina chance, tetukuwa chance okuyisa agagambo gammwe agagabye nnyo agesitaza ate agawawaza amatulu gaffe awamu nagana abalala abatera okukola ku mpewo zaffe. So n'olw'ensonga eyo nga bwe twabasuubiza last week tujja kukomyawo full topic eyeriko banking system mu Uganda nga bwe yatandika ate nga bwe biri. Twetaaga okulaba lwaki bano abafuzi baffe bali mu kutugamba nti ssente bwe ziweza emyezi 6-7 ku akaunti yo zijja kuba ziggyibwako ate bazikuddize nga wayiseeyo emyaka 7 nga mazo zibulirizaako lwaki ezo teziri active. So n'olw'ensonga eyo kwe tuli awamu ne Honorable Jakana Suleiman omwana w'olutabaalo tuwaye mu zino ensonga tulabe ekituufu kye kiriwa kyoyizeemu naffe kye tujja kugirako gy'oli advise us and send us some comments. So n'olw'ensonga eyo kwe tuli ku mpewo the Flashlight Channel Uganda awamu ne ku Pulpit Media okusiga nga tusomesa ensi yaffe Uganda. Honorable twebaza Omukama obulamu bwakuwadde ate kwebaza bwe bali kunyirira abaani ateekamu akasente oba Allah yateekamu nange abusimanyi naye bali kunyirira olabika bulungi. Okunyirira kwa tteeka eddiini eyagala bayonjo. Eddiini bayonjo beyagala naye eddiini yonna buyonjo weewaawo
lamusa kuba tulaba tutandike program olunaku olwaleero. Banna Flashlight Channel ndi wano mu Bukiro bwe bumu nti sinze ow'enjawulo ng'oli kye yali badde atunuulira, wabula okuwako ebirowoozo ebigwanidde ate era mu ssanyu eritugattira awamu, kale ne mu kunakuwala tulina okubeera kye kimu. Eggwanga Uganda terinaako bwannannyini, naye ate erina siteeke mu bwannannyini bw'ebika nti ndi Muganda, tulina ewaffe. Aheebwa Munyolo balina ewaabwe nti abo Bagwanjuba, ate abasigadde Babuvanjuba Easterners nabo nga gye bali. Mu kyo kye ntuukako nti siteeke serimu bwannannyini bw'omuntu in personality, eri mu bika by'obuntu ebitulimu ebirina ennimi. Kale mu kyo bwe kinyigiriza Omuganda bw'asitukayo n'abaako kyayogera kitwale, ate bwe kikwata ow'ebudde olulala naye nammwe mukigule, naye butula ku ttebo, ebyo bivaawo bitya nti obugulanye mu mawanga bugenda kukoma ddi? Kale mu kyo kye mbategeeza mmwe ddala okusinga ddala Baganda abategera ensonga ya unity in diversity, okuba mu bawanga nga tuli banjawulo mu bungi bwago naye nga mu buyungu etugattiramu b'ensi etugattira awamu ly'eggwanga eryawamu Uganda. Nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi n'okubajjukiza nti lubeerera sifa abasembayo ebirowoozo tubiwa buuyi ne tusinzira ku ebyo, nammwe ate ne muzza ebirowoozo byammwe. Katonda abampeera omukisa. Weewaawo nammwe Katonda abatwera omukisa abawuliza baffe abalungi. Naye sijja kubeerabira batumirako mwenna abali e Bulaaya, abali mu Amerika, abali Massachusetts eyo, mikwano gyange mwebale nnyo okutugoberera. Abali e Bungereza nammwe tubatumiddeko nnyo. Naddala tuna mukwano gwaffe ennyenderabiddemuko ambassador wa Flashlight Channel e North London. Yagamba nti bwe beewaayo programs zaffe zonna atannazifuna they share. So mbasaba kindly keep sharing our programs. Bw'oba olaba nti nno za mugaso nnyo eri munno, send the link to that particular person naye asobole okunyumirwa ku bigambo byaffe. Weewaawo tomanya biyinza okuwomerwa amatama gonna gwabo abalaba nti nebisaanidde. So n'olw'ensonga eyo mwebale kutugoberera nnyo, mwebale kwagala Honorable Jakana ku programs ze zonna zatera okubanga tuweereza. Do not forget sharing and subscribing. Omukama abatwera omukisa nga mugenda okuza programs zaffe ennaku olwaleero. Honorable twasuubizaako abantu baffe olunaku bwe tuba tukomyeyo okusinkagana nga leero bwe tuzze, waliwo program gye twagamba tulina okwogerako eya banking systems in Uganda nga bwe byatandika, kuba kyannaku nnyo abantu tugenda tudda mu system eri nti esente nifo kyeziteeka mu bank tusime ensuwa oba tusime ebinnya waki tuzitereke mu nsiko okusinza tutwala mu bank zonzi bagenda okututwalako. Tulina ne bano Bannabulaaya ng'ogwabwe what they do baddira sente zaabwe buli mwezi asendeka ku given percentage ku akaunti ye waka n'amala emyaka 10 myaka 5 naye ate bano bagamba singa ziwezaako emyezi 7 nga tozigjeeko zonna bagenda zitwala. Awo njagala okubuuza tuli mu nsi kika ki egende tuza mu traditional stages other than development stages? Enteekateeka bwe yafa mu ggwanga Uganda buli kimu kyasagalanga kyasambala, nga bw'olaba essaaniko bwe likasukibwa mu lusuku bwetyo eggwanga bwe lifaanagana, liyanjalibwa nkoko kutakula kujja mu biwuka. Ekyokubiri nakukuuma mazzi mu ttaka nti oba oliawo enkuba bw'eneeba etonnya nnyingi nga twakasuka essaaniiko amazzi gayinza okulaalamu naye toyinza kujjayo essaaniiko eri ate n'olizza mu ntamu. Ekyokulabirako ekyo Uganda bweti bwefaanagana mu bigambo ebikwatagana ku nsimbi. Eggwanga Uganda terinaba kufuna mukulembeze ategeera ssente, tewali, wabula ate bazitegeerera mu kuzinyaga na bungi bwazo kusigala mu ggwanga limu. So nga ate Bannayuganda abasigalidde olubega olwateekebwawo b'oluwonko lwe lutuleetedde okusigala nga brain drain nnene ng'abaana basitukawo ne bagenda e Bulaaya oba mu nsi ez'abamawanga okukola. Naye obuzibu bwe tusisinkagana
embalirira y'ensimbi ya His Excellency the President mu ggwanga lye kye yali badde ayita okutaasa inflation, ate inflation ye ezze ng'ate ekugira b'amawanga malala butaba na nsimbi, ate ye kubanga eggwanga lino lirina ensimbi. Nabwe kityo omuwendo oguli mu ggwanga oguteekeddwa okutambula mu saturation mutono nnyo okusinziira ku bungi ne percentage bwe tubala ssente ezo okusobola okubeera mu ggwanga. Mu byo oba otunuulira nti ssente tuba tuzikuba, tulina okuba n'omuwendo okusinziira ku population y'eggwanga bwe guli, tulina okusinziira ku bizinesi bwe zitambula mu ggwanga, tulina okusinziira okumanya omuwendo gw'abagagga abayinza okuteeka essente ku accounts nga zakumalako ebbanga ddene, nakyo ne tukiteekateeka. Bwe tuba tunatunuulira butya bwe tugenda okuteeka essente mu saturation, tutunuulira nnyo essente eziba zikadde tuzijjamu tutya, n'okubala kw'ensimbi ne tuteekamu extra essente ezigwa mu mayanja ng'essente z'ebinusu, ez'okujja, essente zagwa mu toyireti, ebiringa ebyo byonna gavumenti eteeka obitunuulira ng'efumya obungi n'omuwendo gw'ensimbi. Kaakati neesooka esigalawo ku kyo mu kulwanyisa ate abagenda okukuba essente ez'ebicupuli, okuteekawo marks ezaawula nti ssente zino ntuufu, essente zino nkyamu. Olwali twalibadde n'abagagga bayitirivu nga buli omu essente alina mu mpale, naye omulimu guba gwa gavumenti okulwanyisa money laundering n'okutunuulira butya essente we zibeera nga ziri ku mutindo. Kaakati ate omutindo gwa His Excellency President yasooka kugwonoona bwe yajja mu 1996 awali akakadde ne tufunamu akasanvu eyali first inflation eyali egize mu maaso go, kubanga inflation kitegeeza emirundi emeka ebiri. Egusooka gwe inflation eyokukuuma ssente nga ntono obanga ziri ku price y'emu, ekyokulabako kyekiriwa. Tusobola okutambuza nooti z'essente ne tuva ku siringi 10 oba 100 ne tutuuka ku mitwalo 5 ng'olwaliro ku nooti esembayo bw'ekola ki, naye nga money value mu kyo buze okutambula n'okukola exchange teri asussa mitwalo 2 mu bizinensi ze, wabula buli magoba bw'agafuna akakasa nti bukyanaakola kya mitwalo emeka ebiri, kiba kitegeeza alina kukola kingi nnyo okukakasa nti anaafuna amagoba g'emitwalo 6 ng'atobye ekintu kinene okuba nti asobola okuyimirirawo n'azimba enju n'akola atya. Eyo inflation esooka. Inflation ey'okubiri bwe bungi bw'essente okuba mu ggwanga, nti twakuba miliyoni 3 bwa mitwalo 10, ne tukuba miliyoni 3 mitwalo 5, ne tukuba print ey'essente ez'15,000 bwe ziti, naye saturation mu kutambula kwazo ate ne zijja ziyitira obungi ne kitta value. The inflation ez'emirundi emeka? Ebiri. Kaakati wano yatudifraudinga n'atuteeka mu mbeera y'essente okuba nti tezirabikanga ntono, ate ne price yaayo mu ekyo kye tufunamu ne kiba nga otuyana kinene nnyo, ate nga value yaakyo mu kufuluma ate owaayo kingi. Awo yasinga otubbira obwongo. Mu nfuga ya Museveni okwata omutwalo nga guli wase siringi 1000, n'okwata emitwalo 10 nga giri wase omutwalo ogwo, n'okwata akakadde nga kali wase emitwalo 10, olwo miliyoni 10 ziri wase miliyoni 10. Oyo Museveni ne situation y'ensimbi. Kaakati mu kyo njagala kukuzizaayo okukemabega otegeere lwaki yali tuse ku element ebowe ssente eziva ebweru nti zirudde ku akawunti. Ekyo tegwali badde buzibu, era si buzibu oyo akola ensimbi aba agenda ssooka n'abagagga baganda be abalina essente ze baateeka mu bukutiya ne zibeera ewaka okukulirayo ne babeera n'essente ku amakawunti gaabwe ezibeerako nga ziri okwo ziri dormant. Olina bano buwumbi 10 n'aga nti ddala waati anywedde, nabako ku mawulire ga Bukedde yali New Vision emabega kaawe kiyiseeko ndoza emyaka gigenda mu 14 nzijukira bulungi. Nja kudda nnoonya akapapula ako bwe baakubira ku Mbabazi ng'awezezza billion 10 ku akawunta, ndowooza yali Mbabazi nga seerabidde. Naye ng'eno bannayuganda beekuuta lugujo, oli alina obumbi bimeka 10 ku akawunta butudde tebulina kye bukola. Naye ate eziri mu saturation olw'okuba nti mukungu ate akyakozesa mu zino eziri mu gavumenti bwe zitambula, abo bwawanika ku akawunti, abo bwawanika ku akawunti. Naye mubayivu njagala bategeera akantu kano nti money is a system. Ne bw'aba akutte essente ezo n'aziteeka ku akawunti mu bungi bwazo, ate mu bipapula si ze ezibaayo. Oba ontegedde bulungi?
nga bwe tuba ne ssente ku mobile money nekulaga nti olinako emiliyoni 2 naye nga tosobola kusokola ssente ezo mu ssimu okujjako omuwendo ogwo gutambulira mu waya n'obanga bwona ogusindikiro ne gukakasa nti gutuuse ne kugamba nti ofunye miliyoni 10 n'alyoka kwata hard cash amukole ki eza waya kyanjawulo ne mu hard cash zetukuba kyaki kyanjawulo kaakati mu ebyo bye tukumenyedde principles olina okugenderera ebintu ebyo bibiri nti ssente zitambulira ku waya kitegeeza kirala ne ssente ziri mu hard cash zitegeeza kirala naye ng'ate weewunye equivalence yakyo yeeriwa nti eziri ku waya kuli ze ziri eziweebwa practicability mu ssente eziri hard cash kale ntuba nga tuli uniform mu ggwanga Uganda ekyalibadde nga tekyo kyalibadde kyanjawulo kakati nja kuwa ku His Excellency President amagezi ebintu abitegere bw'ati nti okukwata ssente eziva ebweru n'okukwata ez'abannansi ezirudde ku akawunta kitegeeza bunafu bwo bwabuweereza nga His Excellency President oba muboofu nnyo mu bintu bya system ne economy lwaki oba muboofu okutuuka ku eyo level kwe kutegeeza ebigambo bino nti bwe tuba tunaafulumya ssente tuvaluwinga ne population y'abantu ne bizinesi ezitambula tonnaba kussaawo bizinesi yonna mu myaka 35 etunuuliziddwa mu bannayuganda etegerekeka gy'ogenda kugamba nti Uganda twesibye wano olw'ensonga ABCD kaakati kireese obuzibu bunene ng'ate mutunuulidde abantu bagezezzaako okutuuya n'okuba mu bizinesi obutono ate mu kusemba ne mulaba nga kibanyigiriza kinene kwe kuleeta ne ku mateeka agamujje mwewandiise mu mmwanyi ng'ebiraalo temunnaba kubiwandiisa n'omuwendo gw'ente oguli mu ggwanga nga temugumanyi gwe abantu b'ofuga gwe gwakulema okutegeera onootegeera ogw'ensolo nakino bwe kiri bizinesi muzite zisobole okutambula income muziteekewo abantu mweteekeddwa okujja essente wano tusobola okuyita mu nsonga 2 za bulimi na bulunzi mu ggwanga Uganda n'otaddeyo okulaba muwaavu ne musaawo butale butugenda kusobulagana essente bwe batujijja mu bukatale twegeze nnyo ssente ziva mu foreign countries ezo nazo zisobola okuleeta inflation mu ggwanga lyo nga tutegedde kaakati mu kyo mufuge bufuzi muwendo gwa sembe na kutambula kwazo kweze ziyita ku waya zibeere mu equivalence ku ssente ate ziyita mu bipapula kubanga kiri kye kibeera practical kino kibeera system onfunye bulungi doctor mu kyo ntuukawa nti sooka ote business omanyi n'omuwendo gw'abantu bagenda okwetaba mu business ezo eziri reasonable nga bonoga nti ab'ebinazi weebali abalima kasooli weebali ab'ebinyeba weebali batwagala bijanja weebali abagenda okulima muwogo abanaalima ebitooke abalunzi tubadde abaluma embuzi weebali ab'ente ab'endiga embizi zo sijja kutuukayo ezo zammwe abazaagala naye bwe kiba mu bukulembeze ate omukulembeze tutunula ku kyo bw'ojja mu bukulembeze tokulembeza ddiini okulembezesa kiki kyomanyi kika ky'abantu eddiini tugirayiriramu naye wabeerawo abagirunda nze bwe mba ntuuse ku bukulembeze nga ndi musiraamu etteeka terinsiba kuwa nti abantu basabye embizzi mbagabwa nti embizzi mbi naye okusaba kwammwe si kwange kwa buntu nti nze njagadde ekyo kiri gye muli ne Katonda wammwe ontegedde bulungi kaakati mu kyo n'abo abaagala obuberege obwo abamu bwe bwakazaako kitange nti olwokuba yabugaba eruweero olwokerabira ye buntu buno si haji yalinga abugaba si bwa haji yali programu ya nadizi bwajjiramu ng'ate ye musiraamu ate nga yalina obugaba programu za gavumenti yes. naye olwaliro nsuubira abasinga baategeera ensonga eyo kaakati ne kino bwe kifaanagana ekikwatagana ku ssente mu ggwanga Uganda ng'onoozifuga bulungi zitegeerekeke zireme kutuuka ku mbojja Nyerumya Museveni mutwe sooka ote omuntu abeere nga yakutte ssente mu ngalo ze teekawo ezo income government zirina okuteerawo abantu bajjemu ssente ate ereme kusuula katale ekitawanya Museveni wano ki nti ate alaga nti ebikozesebwa weebiri ne babituteerawo mulime kasooli mungi mulime ebijanjaalo bingi mulime vanira mugire bwe muti abantu ne bateekamu kingi ne bafundikira nga bafunye ekitono ya rabbi ya mungu ofuna bulungi ezo abalina kuziyoolayoola bw'aba tazigabidde baganda okuzikyusamu baziteeke mu ddoola ate abalina okuzokya mu ssente eza bulijjo kubanga omuwendo gwezo ze yakuba teguvaanga na bizinesi zibwe zitambula oyo economics kaakati mu ssente zaffe ez'eggwanga Uganda worthiness yazo mu kukyuka kwazo tekitugasa ng'ate otunuulidde omuwendo gw'abantu mu bye bakola ng'ate nabyo tebiriiyo
oli akuba byuma kuva ku makya mpaka lwaggulu alinda 3,000 atambuza emmere ku wooteri alinda 3,000 mu lunaku ayakimya amazzi alinda 3,000 mu lunaku bwe tuba tukyali mirimu egiringa egyo mu ggwanga Uganda nga population bwetyo bwekyatambula mukyalina ensobi n'ebyokutomera bingi ebigenda okulandula Museveni okulowooza nti inflation esente ziteeka kutambula mu saturation ng'abulabi ezo sente ziri ku account seeze ennene si z'Abaganda ddala ezo z'Abanankole Bannalwanda bagaggawadde ku mulembe gwo eziri mu bantu kiriiki akatono tuna ak'Abannalwanda akakozesa sente nga zibalemeredde nga baziwanika ku gundi okwo teri Muganda wano mu bwavu obuliwo ne mbwe baagala okukola asobola kuteeka sente ku account mbuziri okuzimaamidde yarabbi yamu eggwanga Uganda most especially mu Baganda teri atereka sente ku account kubanga obwongo bubeesere ebyokukola mu biki bingi naye ate obutono obuli ku system bw'oyagala bajje bakozese nga ne mba mutadde bwoze kwewula ate muteekako bukwakkulizo bunene ani afuulinga hu esente ddala ku account ddala so zitubalya nti omuwendo gulyo bweguti tagumanyi ate era ne bwana bakubaze abazegu w'Abaganda naye Bannayuganda basigadde ku bwabo obakuulula buli obukuula ejjembe sikakasaayo gw'ogamba nti sente azijje ku account zo zeziririddawa ezo atutegeeze nti otutunda mu Baganda bwe tubabalirira bwe batyo bagaggawadde ansi gye yatuwadde mujje mwewandiise muligestalinga abalimi b'emmwanyi oba abasuubulagana mu bintu by'emmwanyi kati nkola ya kikaaki kale kuwayo ku byafaayo esente mu Bwakabaka bw'e Buganda mu bizinesi twakola kubanga Buganda bujogera ku katale akakulu ate akayimirizaayo eggwanga Uganda bwe mba ntunira ku kyesente saagala ate gwogaye nti kiri mu busosoze oyogedde Buganda ne muba mufa teri bizinesi teri byafaayo teri kikwatagana ku nsonga yonna ddiini ki gyogenda kwogera ku byafaayo kujja ng'oyogedde eggwanga Buganda erigattibwamu bali Buganda yennanyini ntonokeze ya buli kyolaba wano okuba nti kiri mu sisitemu nga bwe kiri entonokeze y'abamawanga ate abayingidde mu kutufuga ate yereese bubi era bo boogerako mu bamawanga oyogera ku bubi bwe batuusiza ku Bannayuganda olw'ensonga y'obusosoze mu bo ate ne babukyusa ne babuuziza gye tuli kaakati essente bwe zaali mu Buganda wano bwe twali tutandise twatandika na nsonga ya cowry shells nga tuli mu kusobogana kwa butter trade okwakuwankuwadde ettooka empa omuzigo bwe naleeta ennyana ewuwo ndeese yante gwe njagala ompeemu embuzi obugulaane bwe buto bwe bwali naye obugulaane obwo bwatambuza eggwanga Buganda ebbanga ddene egigenda mu myaka ndowooza nga 8 n'okusoba ne Bannayuganda abasigalidde okujja okukakasa nti bafuna omunnyo ate n'aleeta ettooke n'akuleetera embuzi n'atwala epakiti z'omunnyo obusuubulaganyi bwe buto bwe bubadde bwe twava mu kyo ne tuteekawo omutango gw'essente ogwasookerwa kubanga ekyo twakijja ate ku bazungu nga bazze wano bye bintu ebiva mu by'obugagga nga bw'olaba zaabu feeza noga nti bakuwadde zaabu bagolode anaavamu ebikwatagana ku nsonga z'obusamize bamukozesa bw'otunira zaabu oyo bamuweesangamu ebyuma zaabu oyo bamukozesa mu butter trading nga tuwayo nga zeziringa nga toola ez'essente ezisasulwa bwe twava mu kyo ne tutondawo mu Buganda kituyita cowry shells ezo zaabanga za bbeeyi nnyo kubanga baazijja nga amasonko gajjeva wansi wa nnyanja naye nga gakola ebintu by'omugaso biyitirivu era mu Buganda wano bwe twasomesa ku mbaga n'okufumbiriganwa cowry shells twawangayo 5,500 bwe twawa 10,000 bwe twawanga omutwalo gwa cowry shells mwe bye twagulaana era ze twakozesanga ennyo mu kusuubulagana kw'ente n'ebintu ebiringa ebyo ebivaamu omusaayi kaakati zo cowry shells tezaakola ku inflation apaana bw'onyumiza butter trade tewaliwo inflation weyajjira ku butter trade kubanga kyalinga kyampankole ki osiimye ente nkuweemu embuzi nti ddala twala ekyo ente yange nene mpa embuzi 4 ontegedde bulungi nti ajja kuwa 2 okusinza ku mbuzi n'amata gezivaamu si bwe buvuzi buno obuvuzi bwe mulina bwannyako yalimawa nti azino ezange entabule bwoti bwe twatambula naye mu ebyo temwabangamu kye tuyita inflation era omusolo gwawebwanga mu mbeera egamba etya nti gavumenti bonobono otambuza embuzi 10 embuzi emu yaayo onfuna wewabanga omusolo mu bintu ebyo ne gavumenti newanisiganyamu ne gavumenti endala mu kubaako byejjagala etuuse wano era naye ebifune ku lwayo bwetyo bwe tuzze tutambula okuva mu cowry shells ne tujja mu nsimbi esandise mu mwaka gw'olukumi olwenda mu esatu lupiiya
ofuna bulungi naye nga twava mu kawusho ne tudda mu bunusu obwo bwa lupiiya oba wabulabako olumu bwabangamu n'amaaso oba akatuli bwekwa tebwakolanga naye nga buwandiiseeko bwekaba nga kazaabu kalabika bwekabanga nga kalimu gubayita siliva bwamanyikanga naye nga mukugulana tuga nti kuwadde siliva mmeka nti 15 ate golodi ompadde mmeka nti bwezi naye nga bunusu obwo babaliranga mu kkala za golodi bya bugagga so nga tebuwandikiddwako pulayisi okitegedde obusato ogwo mwaka kyo 1993 gye tutandikidde n'ezo sente za lupiiya edda nali menti lupiiya abasooka wano okujja n'ezo sente abaali badde bazze nazo bali bawadde mu mwaka 1884 mu kutuukira ddala wanene okutandika n'okulaba ku muzungu omuntu ayitibwa omuzungu so si omuzungu omu America oba omuzungu omu England okugamba nti omuntu mweru twasooka na bawarabu abo bwe bajja n'obusente obwo obw'okuwanyisiganya ne bajja n'ebirabo ebyamafumu emmundu ezo ze bajjanga ezanziba nga bazitadde wali ne bazireeta wano we zaatuukiranga ez'okumenya ezakozesa gun powder obugulano bwonna bwonna tukyabubala nga bwali mu butter trade era bugenda okuva nga amaze okuleeta rupees mu mwaka 2003 utandikire sente okuzikwatako nti sente akapaikaba mu nsawo muno era bazitunganga ku luchain bweruti ne lwetoola bwe tululingi bwe zaabeeranga omuwendo nti lupiiya eweza kilo 5 ezo tujja kuvamu ente 10 era bwabangamu obutuli obuntu obwo mu bitabo bya Buganda byonna bakubye ebikaddo jja busanga mu bakubidde ekifaananyi kye sente zaatandika era yasitulanga ekikapu kye nga kirimu ebijegera ngoyinza okugamba oba atwala mayembe gano kubanga bawanze bwe gatwe gaabanga naye nga zaabanga sente za bikapu bwezi bwe zaakolebwanga nga tutambuze emirimu gyaffe kaakati bwe tuddayo ku kyesente Museveni zaayagala okubowa nga buyinza obukuba essente buli mu gavumenti esobola kuba nti yamererwa essente zayo mu kutambula mu saturation abagagga abazima baziremedde esobola okutambuza bizinensi mu kutambuza kw'abantu n'okubawa n'ekyo kigenda kubeera mu ki okwewazisa essente ettekewo opportunities ezireeta abantu bali okujja essente ziteekebwewo naye abatufuga balina elementi emu abantu temubalaga nti mufunye essente mwe baheebwa bajja tulondoola bajja kubba ebyaffe bajja tukola bati essente ne babeerawo nga bakuniza nti tetulina ssente teri munalwanda gwosaba ssente naga nti nina essente ekyo kyo kituufu nasimanyi lwaki batya teri bukopi kino kyo kibuuza bukopi nange kyenjizeemu leero era nsaba era abatuuliriza basobole okukiyiga obulungi okupima essente mu kiro nti zino zenkanakana bwe ziti katwala kizabanga bwesi naga nti aleese bukalati bukiba buyitanga bulupizi 8 naga nti bulupizi 8 bujja kuba mu grams 15 ey'entebe eweddeyo nga batwala nti Katonda nga baali batusobola ezo ze zaali essente era zabanga wase nga naye bwona ozijja yawaddeyo kyesente gwe baabuwadde obwo ne butwalamu ente eyo bw'onooga nti ngenze kugula ttaka era naawe bw'owaayo mu kuweera okunaga nti obulupi 6 busobola okuvaamu eka y'ettaka 2 oba 3 oba ontegedde era nawe bw'obusitwanga n'obutwale bw'omula kubanga twatandise kye tuyita ssente enkalu ezitambulibwako nga tuvudde mu kukola butter trade era abayindi babumanyi nnyo bw'ogenda n'ewaabwe mu buno obuduuka bwabwe babuwanikawanika balina bwe babussa kubanga ate bo babufula bwabusamize mbubuleeta essente endala babulina essente gy'ofuna mpya n'enkadde okuva ku yatandikirwako bwe bulogo bali mu bayindi obwo era obusangayo bwo nga babuwanisa mbulaba abamu babamba n'obwambala abalala babuteeka mu bikomo bwe batyo so mu kino ekyokutereza His Excellency President abantu bagambe nti twamanya nti balina essente emyaka 3 mwene omuntu ng'alikutte eggwanga tekubaako mwavu naye system gye mwateekawo temulaga nti tulina essente mutambulizo mu mpola muteekawo bino ne biri mugula tebidda bweru ogoba baganda ku mataka nga mwasasudde ekyalo kiramba era ebyo byo biraga ki nojja ogula ekyalo kiramba ng'osasudde obuwumbi 2 nibaga nti oyo ye mwavu kale mu kyo kyembategeeza kyeki bino byonna ebiriwo musooke mutte omuntu agaggawale mussewo opportunities ezaaba bakumye essente bute bagenda oziteekawo eggwanga Uganda ebyokukola bingi kankweko ekyokulabirako gavumenti etettenda ezaaba bagenda otutuusa ennyonyi mu ggwanga Uganda nga bazijja mu kampani eziva ebweru nti ye tuteekewo transport ng'ogamba nti bwe mba mu ggwanga Uganda nkyasobola okulinnya ennyonyi yennyini
nga bwolaba eno ze Bombardier ng'ejja kunteeka mu northern region. Ezo business bazite Abannarwanda bakutte ssente bajja kuzita bajje baziyingiremu ezo business tambule. Batettende zigenda okuteekawo train eziri express nga zitambulira mu ggwanga Uganda underground ne ku nkutopo tubeere nga tusobola okutambula. Tuli ku nsonga Abannarwanda butya bwe tugenda okukakasa nti be balina ensimbi ne gavumenti era eddemu yo yennyini ete ng'ewadde ettendezi ebweru. Ettende ey'okusatu gye babatunuulirako okutunuulira wano ge masomero ge tulina amabi mu UPE. Abannarwanda mulina essente ze mukutte mu myaka 34 gye mugenda mu 40 temuli baavu. Gavumenti etettende ezo tufune universities eziri ku mutindo, tufune amasomero ga primaries nga bagatendaliza butendalinzi nibaga nti abo tuna district yalwo tujja kwetaaga amasomero 40 aga reasonable gamalawo abaana bonna ne standard y'amasomero 40 ge twetaaga galina kuba ku quality eno nenga tuga centeringa pa district nga bawade tenda tunia urban areas rural areas je ziri ewala nga tuteeka amasomero ago nga abaana basobola okujja mu masomero ago basome naye osanga obusomero bwonna buno bubaawo buno bwaki eno nasa teriyo buno bwaki ebyo byonna ekiresa Africa okubeera mu ngotteko n'okuba mu byekisiru byebyo abakudde bukulizi ssente ekiresa ebyo tebatadde opportunities ate opportunities abalaze beecreatingidde nazo baziyingiddemu batenzi taate kaakati mu kino bate ssente bateekawo ne opportunities essente zibe mu saturation teri azina nza zikuuma okujjako engombo yaabo tulaga nti olina essente essente tuzikuume tuzikweke bibabeeramu. Ekyokuna kyekiriwa bayise ttenda okuzimba kwa malwaliro tukyabanja herese centers impitirivu mu byalo gye tuli bate private nti tuyita bagagga bonna gye bali twagala kuzimba kye tuyita malwaliro on basis ku standard omuntu omu nankola so kuzimba muna malwaliro agajjanja b'emitima agawere 10 omunalwanda abali mu government yabo bazirineze sente naye lwoko bakweke sente tukweke sente tulaga omuganda tulina sente babeereyo kuwunya vulya sente muziteeke mu bintu ebyo nga mubitendalize nemba mubitendalize nga mubisiza mbala eggwanga lisobole okuganyulwamu n'abasigadde mubate bagaggawale temuza kubeera nga mwe balungi ku kyalo mwekka ensi nebanga esobola okutambula. Ekisembayo amazzi mu bitundu byaffe tebiriyo basobola okuwa ttenda nga mutandise kuteeka no water pipes ne muteekawo ne water pump generations ne bagenerating nga nebeera mu kitundu nga kya Luweero naye ng'ateega baluweero district namba abagagga mwe bali abasobola okukola ekyo ng'amazzi omuntu agafuna ku kibanja mpula naye nga gali privatized mu nsasula naye byonna gavumenti erigenda bikola tesobola. Gavumenti ekkizeegane gavumenti abantu abagibaamu ebweru bwe baba balina okuba abagagga ennyo okusinga gavumenti naye ate gavumenti yaffe ngagga nnyo okusinga abantu ate nga n'omuwendo gw'abantu muyitirivu kiba kitegeeza nti mutukumye mulaba tuteekeddwa okuba bwe tutyo. Kale mu kyo kino kyagamba essente okuzijja eri mbw ate we zinaalwangako mwe muteekewo opportunities ezireeta bali okujja essente beetabe mu buweereza bwabwe naye muba temukikoze ojja kusigala ogana bwoto nga buli kamu okalingirizamu nga bwolaba mumulinza enva bwegenda ewunya mu buli kukonga kwa bugere. Kale mu kyo mmwe kennyini mweddeko ng'Abannarwanda bali mu system abanankole abali mu system abaganda beetaba ne Museveni mu system mugezeeko okutuula naye ng'ogjeeko ekyo batuula ate ne baddamu ne batuuza akaabwe akakokasi kabannarwanda wawo original 911 bebokka n'obasanga bano batabani baba Museveni gy'obasanga bawuunyerera temunnaba kulowooza ku bintu ebyo ku bugagga bwe mutuddeko onyumya kujja kuba pulezidenti ng'ensi mugikuumye bwetyo biringa biraalo byante olaba mu busiru bw'abantu abo munansonyi kibategeeza basiru ddala mu kusemberayo ddala lwaki otuuka eŋŋoma ono ng'ente zifa kasana mpitirivu naye ng'oli alina ente 8 n'omukola tujjako ente 10 n'ozimba submersible machine ne bakusimira oluzinga lulwo ente zo mwe zinanywa amazzi awuza kimu ente akasana kazze ente zekyeya ngenda kutunda ebiyana atunze zino ezimu osanga zikubiddwa akasana ziri awo zeebase
naye ng'okutundako ente nga 40 afuna ekyuma ekisima amazzi agage ente bwe zinanywera kigakuba kigateeka mu ttanka ne gagenda we zinanywera wabo bala kuba kikutwala eggwanga mu maaso magezi tewali abo b'otunuulidde ebyo mbirabye ngo naye ne babuuza mu bannaye abalaalo kiki kye mwakula mwatonderwa kubanga muwunya mu buvugere bwa nte ente neetuuka okuva mu kasana nga okimanyi kiteekeddwa okukola kyekino naye paka ssaawa ya leero ne Museveni muganda wabwe tabayambye mukweka essente kyafuka mukweka essente kaakati ekyo temugamba ffe nti ate essente ziri ku akawunti ezo z'abaganda obutono obuliyo bwekumya abaana balwadde bantomedde njagala gendako ku kyeyo abaana banaddayo ku ssomero bwanoze mu bumwanyi bwe busente bwemulaba ku akawunti mbulinga obuluddeyo naye mbuuza omugaso gw'ekigambo nti mu banking system tulina kye tuyita fixed account ekyo gavumenti etteeka nayo egenda dijjayo fixed account ziveewo nfuga yebalemye bwemaze obubagodongotanako ate mutandise okuleeta byakyana kitemu mubukidde njagala tukomye wano ku episode tusobole okukolayo ekitundu ekyokubiri kubanga eno phase 1 ate embalaga essente we zitambula mu saturation ebenga phase 2 kubanga tuba tulina okukozesa 2 hours or 3 hours okusomesa omuntu anyonyoka essente tubenga tugiwadde episodes tugende ku episode 2 kubanga wawanvu awo kuba bino mbinyonyodde nga lugero bugero kati wakyaliwo omuntu okumanya okuva mu 9 mwezi tusibiddewa lwaki essente zaffe mu kyaso kyo nebwezityo bwe ziri ebyetaaga okumanyikibwa ku muntu wa wansi abitegeere naye kutegeeza butegeeza yonna gy'oli mu Uganda akufuuli nga teri mulala sisitimu y'abannalwanda eno yeri mu kutufuulinga ffe nga be baweereza oŋŋamba otya nti ddala ssente zigende zikole ziragewa zikola biki babitulage tugende ffenna tuggwere mu kusema ttooyi binnya bya biyigo buli kamu mwe mukalimu ate tugenda kukolayo kaliwa ekikulu nti sector privatization yennyini yabadde tukolera ensimbi ate nayo mwajingiramu buli ekitutumuka kye mutta emmwanyi bulubuka tebuggwa bakudeeta kano bazuula ddagala naye mmwe bannasayansi simanyanga tebukeera nkyanze nga ndi pulezidenti abantu abasooka ku bulabba bannasayansi ne tulyoka tujjayo ate abategeevu bagenda okujja nga balina omwoyo gw'ensi teri kintu kikuse kuba mawanga gano gonna gye tuli nga bannasayansi biri embu twasoma sayansi Museveni bikozesa bizuula buuka butta mwanyi butta malagala ga lumonde bitta muwogo leero balina akawuka kano kapya enkyoge nawe tawita emyaka 2 mbw atakalakaze kajja kavaawo ako bebavumbula bajjajjaffe tebaalifudde ng'ebiwuka by'emmere bwe bityo bwe byali baategera ekintu ekinzige abawano bajjajjaffe kyekintu kyokka ekyalya ku bimera byabwe ne bakasa nti naye mbu obuwuka obuwuka butonde obutuliira emmere lumonde yabalanga n'abiva nako n'abeera omu n'akuumuula naye olwaleero ssebo okugeza nazimye ebiwutte ebiba mu mmere ndwadde gye bateeka ku malagala n'obuwuka obutulya si nti buli kimu kyakufuuyira bali bafuuyiranga biki kale bannasayansi abo nabo tubegendeza revolution yono bwebegenda temubeerabiranga nabo mwebali buli kadde akooka kazuusa akapya ne bakolayo obudagala nibo ne bafunamu essente iyi mitego gya kisiru kika kyekyo era njagala nnyo okubaggulako omusango gye bujja eyo era singa Katonda yali annyambye ate nga nina essente ezimmala nga nze omu mpozi baalinzise mangu naye baalinguddeko nze nkubuulira naye olwokuba nti obukulembeze tebumanya ssente obuyinza kirala n'okuba ne ssente kirala kale kyetaagisa buyinza okutereeza naye abo bannasayansi obassa ku bikoomi nga Kabaka Mwanga bwe yabakola babi kale mukyo nja kusaba mbwetoowaze abatuuliza mukkize nti nja kubaddizayo ekitundu ekyokubiri banna Flashlight Channel banna Uganda banna Buganda okumanya system ne ssente n'omuwendo gwonna bwe gwali mu ggwanga Buganda twalina buzito ki mu kukozesa kw'ensimbi zaffe ebbanga okuva mu mwaka gw'olukumi olwereere okutuuka mu 62 Buganda yali yenkanankana ne Uganda mu equivalence y'entambula y'ensimbi nga tewaliwo njawulo so nga wali ogasa states 13 ate eno yali state etya emu kiki ekyaleeta eggwanga okubulamu essente nga naffe abaali bamanyi okukozesa ensimbi tukanula maaso mbuje bali abaganda abategevu bali mmenga eyo
kale tunakonkona ku luggi ne batuggulira oba oli abalinza okuzza okumanye abategevu abali emmengo biki bye mukola okusiba matayi n'asiba empale mu loketo wano n'agira akakooti kano akamwamba akakibanja n'akasika boogera bwe babusikirira tebabuta ndi mukungu mmengo kuva mmengo n'akasika n'ateekako nakacepe akalaga akabendera ka Buganda oyo ye yazunguwadde n'akatagga bye bamanyi bw'osanga kubakuzeemu ogenda obbeetoolamu bonna obbala bakuziga nviiri buli kadde taggwa kuba mu saluni kubuziga munadda buto muba temugenda kudda buto ebyamagezi balime muli mu kuziga nviiri eggwanga lyaffe mulitulekedde bubi kale generation yaffe no nga bweri esaana yeddeko yo kennyini tulabe bwe tugenda okubuluka nga ne bannaffe abatamanyi information bagitutte so si mu kuwoggana wabula mu kuyiga okw'ensibo katonda abampeera emikisa amin tweyanziza honorable kuyo site zotuwadde naye nga tuna kuva kweyo nsonga omuntu wa wansi wali mwadde magezi ki nga tetunaba kudda mu episode 2 eddeko ku man and banking system omuntu yalikoze atya bamusindikidde miliyoni y'emu ne bamugamba okwewala ebizibu zi banking ababbe bano abatema ebijambiya bakusanga ekyo nakutema ekijambiya nakasente ne bakabba the best option would be to take that money in the bank naye tebazitwala mu bank ziri ku fixed account agenda kozijjayo atya emyezi omukaaga guweddeko Matiya Kasajja zikukujiddeko nati minister of finance ne munne bazijjeeko omuntu ono yali yambiddwa atya yasaza magezi nti wona ekintu kye tuva okwogerako esystem baseki nzite ate mutamanya wabula obugenderere naye ate mu bikolwa ebimu biraga nti mu bye baakola bizze buzzi ate ng'ebeerabidde ng'ekyabbo kye batambuliramu nti temulaga essente tuzirina buli agamba kaaba kaawira wamu ne beerabira nti ate kati waliro bye batadde emitego mbu ate essente ziri ku akawunti tezikola zaaba ki nga zizo zaaba nalwanda gamba zaaba banalwanda bali mu gavumenti be batirina obudde obusobola oterekayo essente teri munaku wa ggwanga Uganda wano nkiddamu nga yetoledde mu Bwakabaka bw'e Buganda asiika paani nsiika muwogo mbusima nkyomba mazzi nsima binnya bya toilet nnima mmembi nkola biki alina budde busobola oteeka ku akawunti ssente ekisooka tezimumala waka aterekayo biki abantu baavu dokita wanjisewo oyagala kulooza ku ki saagala nkusabiremu Katonda akuntere muotegeere ndeka nkugambye abantu baavu abakayanisa ssente ziri ku akawunti okwo zaabu benkumenyedde bali mu gavumenti sisitimu ya banking bagitta wano ekyokulabirako wekitiibwa Kaggwa gavana Dandasi yamutegeeza nti essente ze mulina mpitirivu nnyo naye wano ekintu kyemuteekeddwa okukola assets zammwe ze mulina ennyingi muwansiganyeemu n'ebirowoozo byammwe essente ezo hafuwe ziteeke mu banka ezikukuumire zikuyambeko mukola kwa business oluvannyuma emuzira bwe bayita ekire oba kitugamba obulwadde oba ne wayita eggulu erikuba ente ezo alina omutwalo mulamba ogwalifudde at least ekitundu oba olina mu akawunti ekigenda okukuyambako zizeewo ente ezo banking system wetandikira ku Kaggwa ngakkiriza ekirowoozo ekyo naye olwaliro baleeta system eyo ate weewunye mu Buganda yakola ku lw'ensonga emu teri kintu kyonna kikolebwa mu ggwanga Uganda Central Region kyetasobola kukola most especially ng'omuntu oyo Muganda bw'aba si Muganda aba yakulira mu Central Region tewali mulimu gwaba mulema kukola kamwa koogera wano ng'ensi enkubye nange ebinnya mmanyi okubisima ebya toilet era onsanga embeera ogimanyi mu nsi nzibu Museveni ayina kyalina grade nti tulina ba first class abayivu olutwogera bayivu onyumya abayivu b'olwaleero nga akozesa simu yivu kati olwoba ayiga biki yabadde anoonya ate alina kyamanyi akuyambe ku binnya ate alina kyamanyi ate yaleese profession obale ensimbi ze eryo eggwanga Uganda we tuli olwo oyo gyali president oyo yogedde ensonga enkulu boosi teyasoma wano tewaliwo kyakuyambira ku mwana wa muntu asigadde wansi okuggyako ekintu kimu amagezi gembasaba tudde twewombe mu Katonda ekyokubi tusabe Katonda Museveni amututtire teriyo nsonga tekyali option takyakyuka oyo bw'aba tamusse kakasa wakyaliwo ekisobya naffe kyetusasasulira ekibi ekyasaakirigo nga tekwaliko alina kisonyiwa
nga bannayuganda gwe twazza naye gwe tekuliyo essala gye nkuwa eryemu kusaba Museveni Mungu okumutta teriyo kirala nothing at all. Taliimu kalungi va mu ebyo byokunanaaga taliimu kaki kalungi kiddemu taliimu kaki akalungi takalina wa temuli gwali eyandaba wa wansi essala ye eryemu Museveni kufa teri kirala oba afudde butwa banne babonteze oba aligwa ku accident nga banabo badde bazibatega bagalanga bagenda mu ngenda yemu etyo oba alifa nakyo kyetusaba kiri ekintu kimu waali takyalina mu kalungi naye bw'abanga Katonda akyamutukuumiddewo nga mukalungi bubeerawo nga temuli kalungi ensobi eba ekyali gye tuli twetaaga tuddemu twewombe mu Katonda tubuuza twazza gwaki oba olya Katonda atwanukule naye omusajja oyo nkula erinnya lya Katonda gwe bw'onompakanya nze nkusabira okituukeko ffe kye tuyitamu oliko nti baali boogera bwe bati nga bakakasa awo ojja kudda engulu kyoyitamu kidde wange ojja tutegeera nsaba kubuuzaamu nga talina kuntuukako taliimu kalungi atya ebbanga lyonna tubeedde ku flashlight kuno weebaka bwebase si kwebaka naye ati kwakati bwogamba kituuke ku nze era kintegeeza nti obadde nga weebaka bwebase Katonda akikutuusizeeko ddala yedduwa gye nkuwadde nedda Katonda alina okuntuusako ebirungi byereere ssebo Dr. Hewa emitwe nzijjano ku programu nga gwogitaddewo giba gyange nanti oluusi obudde obusinga nebuuza talinamu kalungi konakiko wali omulabyemu Katonda amwanukule kale amukyusa ebirowoozo takyakyuka Katonda naye Katonda yamwagalirako ddaaba omulungi ye kennyini ye yawakanya omwoyo gwe kiba kitegeeza nti mubi Katonda tayagaliza nk'omuntu kibi yaga nti mulisiimanga birungi byereere n'ekibi ekiva Katonda mukisiimanga olw'ekigendererwa n'obukkiriza Museveni tusiimye obubi bwo bonze nsiimye ge mazima oli mubi tosangika mu bukaafiiri ate wasukka ne ku setaani kikambo oli mubi naye budde obusinga kati nga nze omunaddiini nze nsaba ssaala egi eryemu yenna ayina gwe yatuusaako yenna ayina obulabe Katonda amusonyiwe President Museveni buli muntu gwe yatuusaako obulabe Katonda amusaasire ekyo kitegeerekisimbadde amusonyiwe Museveni asonyikika Katonda amusaasire busaasizi eyo kiri wallahi wamungu Katonda ye musonyi tuyinza obutasooka n'olunaku olwaleero ku programu yaffe so sinaye nga gwe tubategeeza nti nno eno episode 1 ku banking system and money saturation in Uganda ng'ebintu badde bitambula naddala mu bintu by'ensimbi naye ng'ekikulu kya byonna twetaaga kumanya nti banking system yatandikirawa ate egenda kukomawa kuba bano bye batandise essaawa zino balinga bagamba nti no banking system zirina okufiira ddala ziggweko naye nga kisoboka simanyi oba kisoboka gwe ekyo kino okiraba otya mbagaliza okubeera bulungi ate temwerabira okusigala ku mukutu the flashlight channel awamu ne ku website yaffe musigale nga muwuliriza musigale as you're sharing and thank you so much for loving us and thank you so much for supporting us thank you so much for everything may the Almighty God bless you Katonda batuweera omukisa nga mulaba programs zaffe zino keep on God bless you see you next time and bye bye bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja bisatu yazuula bino awo okutewafu ate waddeako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya